ali innocent bwe bibange ebyamukwasizza byebyo bye nawuliddeko waliwo omwami eyakoze bu video buyitingana ku social media ng'agamba mbu yalopye Godfather mbu kubanga Godfather avuma bakadama kyesitamanyi oba kituufu bwe kibanga kituufu ngo bye byakwasizza Godfather mbu byakuvuma bakadama oyo mwami eyalopye Godfather mugende mu muŋŋambire nti Tamale mirundi Junior agambye olinga toyi mugende mu muŋŋambire bwe mutyo bwe zibanga zezo lizonizi mbu Godfather mbu bamukutte lwakutyobola sibanya bakadama ezo nsonga za kisiru newe baba bamukutte lwa bufere bwe manyi ne Godfather naye si mwangu kyakola ekituufu tekimanyikiddwa bulungi enkya motivation speaker luli spiritualist ogwokusatu nga gyatugamba mbu atunda mataka omanyi ne Godfather byakola tebimanyikiddwa kwa polisi si nsiru kukeera eri kujja kukwata ekuteekeko n'empingo kwa Godfather ugenda okumulaba enkya mbu spiritualist mbu ayogera ku byabasamize simanye emizimu simanya lubaale bamusamirira butya nogamba enkya ate najja mbu motivation speaker nti ate abuulirira nogamba ati ono eyabadde asomesa ebyemizimu enkya kati ate afuusa atya motivation speaker Godfather era takomaawo enkya najja n'atandika okugamba omutunzi w'amataka kati ku byonna ekituufu kyekiriwa omanyi mu nsi kasita abantu babanga tebakutegeera nabo basigala era tebategedde ate enkya Godfather n'omuwulira ng'ate avuma abeNUP niwakati ate munnabyaku so Godfather webibanga ebyamukwasizza kwa sibimanyi bulungi naye ntera okumulabako Godfather okwo nga naye ayina ebintu bye byayogera ayogera bulungi ayina akalimi Godfather ayina akalimi bw'oba omuwadde obudde lwakuba ekizibu ataga nkya spiritualist Godfather afune watuufu wagwa tumanyi nti muwagizi w'NRM ne omuntu tosobola kuba musawo Muganda ng'ate enkya oli motivation speaker ku lwokusatu ate nojja ng'ate ovuma beNUP ku lwokuna ate nojja ate ng'otunda mataka you can't be four in one bayina embiranyaawo neibulake Godfather oyo ekuba ibulake yavayo nagambu yakwata mwanyina era ibulake ne bamuteekaawo lwakuba ibulake tebamusiba just wama bamuyita mubuuza bibuuzawo ku police station Godfather navayo ne yeewaana nasibya ibulake naye nga tekyali kituufu ibulake just bamuyita buyisi ibulake yayogera ku linnya lya Godfather yagaa waliwo ekivubuka ekyakwata muganda waakyo so ebintu bya Godfather tebitegerekeka bulungi byetaaga okunoonyerezebwako naye nga si muntu mubi naye alina fan base ye emwagala ate emugoberera so Godfather waaba ali mukomera katumusabire ebyamusibizza newe bibanga mbu byakuvuma bakadama simanya ebyo ebyekisiru ebyo tebiriyo those are weak reasons
Neye Godfather lwaki tawasa lwaki tebamuwasa eriyo omukyala eyo alina ku ssente atutaase ku Godfather abakazi abalina ssente teriyo omukazi asobola kuwasa Godfather n'amujja ku lujja Godfather n'agenda mu Amerika nga Keizi Abannayuganda abali ebweru temusobola kwekolamu mulimu ne mutujjira Godfather wano ne tumanya nti Godfather naye afumbiddwa tumusindike Sauda eriyo Kadama ayinamu ku ssente atuwasize Godfather ono. Put up your hand. Dolo mutwalo gumu atwala Godfather aliwa dolo mutwalo gumu waniko omukono tulabe anafumbirwa Godfather dole mitwalo ebiri tewali sente tuzisale dole 2,000 nanna Avudeyo tumubawere kubwerere Godfather wabuzeyo n'amutwala era Godfather kati wakufiira mu kkomera we waba wabuzeyo amutwala Godfather wakufiira mu kkomera Nanchinga obadde nga wanisa omukono $2 Godfather ketumusigaze tajja genda ku $2 muleke nammwe kudondola basajja bwe muti muleke kudondola basajja nammwe nga $2 ngani amukuwa Godfather tiketi yokka tugibalire sente meka so olwaleero njagikomya wano nabike nti nyendako ku TikTok so abasobola okukansolinga Winnie mu mukansolinge bafani be bakastoma ba music wo ebyo ebya westernization bye mwagala okuleeta wano mboyagala kubanga Rihanna simanya Lady Gaga ibi byekisiru mu biveemu Uganda is a purely traditional African society purely traditional era tewabawo n'omwe akulimba mbojja genda ofaanana Rihanna oyambalenga Rihanna fete tuli mu America tuli mu Uganda ensi ya Afrika oba mwe mukiyita nti tuli loko ketubeere loko kasitaffe bafaani ba abali loko fe abakutaddewo oli nzegera naye wakati muyina embeera abayimbi abakyali ennaku zino gye mwagala okuleeta westernization bali baali ana ensi gye bayimbira mu ndala ne society ya America ndala kali kyo concept ekyakola wano era tewabaawo akulimba mbwe ebintu bya culture mu Uganda tebikola people are so much attached to their cultures tosobola genda mu kivulu n'okunamira abantu wano mu Uganda omuntu agenda ne nazaala we family zigenda mu concert taata mwana n'abaana kati tebajja genda kulaba muntu akunama kubanga bobera ku stage ngo yambadde bubi ate yazze ne maama we wano mu Uganda abantu bagenda ne balaba ebivulu ne family zaabwe kati of course omuzadde tayinza kubanga yatutte abaana bakulabe Winnie nenge nyambalayo era tovula banga mwe ba Winnie group eyo waliwo ebifo ebimu mu ggwanga gye batabalaba ng'oyinza obutajjaayo bantu muli bayimbi ba urban ba bibuga urban
ninga twakututte Masaka semba buluyinza obutakuba. So wakati Winnie Nuwaji ne kano kafani besiko aka Abani totunyiza. Just apologize nti wakola ensobi. We all do mistakes. You acted unprofessionally. And it's not the first time you're doing that. Abantu abadde bakukoye Winnie Nuwaji. Wakuba usigalo. Olwanidde kuliri ebbaala waggulu. Oyina engeri gy'oyagala Winnie Nuwaji abantu bakuyiseemu. Etajja kusoboka. Kubanga okoppa Balihana. Mukopye ba Eminem sibabaani ba Lady Gaga. Uganda sa America. Era waba awakulimba. Mbu Uganda culture yayo ejja kujisuula etwale ya America bakulimba. Wana bana Uganda bayina ebintu bye bakkiririzaamu. Byolina oteeka muki mutwe. Naye mugenda ne mwerimba eyo. Simanya fe mwe muliroko society yaffe teriroko. Abamu ku mwe muli bayimbi bakyala naye mubuulira abantu ti mwetunda bwetunzi. Onoonya baguzi. Note bifaananyi bye ebyobuseego. Kyokka ate ffe bafaani n'otuvuma. Naye ng'ate olina ky'obala ggwe ng'omuntu. Era abayimbi bangi abakyala bamalidde bagenze mu Amerika. Naye ng'ekibatutteyo bifaananyi byabwe bya buseegu bye baasooka otteekayo. Amala ffe ate ffe bafaani n'atuvuma. Mu bafaani temubitegeera. Olaba kakati ffe ennyambala yaffe buulira abantu ekituufu wamma ky'okola ki ky'olimu. Oli muyimbi, oli malaaya, weetunda, tubyawule. Waliwo abantu abakyala, abayimbi abakyala nga omulimu gw'okuyimba si gwe muyimiriddeko. Nga gwe atunda yolesa yamazaawo amangu.